Omulamuzi wa kooti enkulu Rosette Comfort Kania akyagenda maaso n'okuwulira omusango gw'okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga. Oludda oluwawaabirwa lukyagenda mu maaso n'okwewozaako era nga nnamwandu Mole Katanga eyali muka Henry Katanga akyewozaako era olwaleero oludda oluwaabi luleese empapula ezikwata ku akaawunti za bbanka eza Mole Katanga n'eyali bba Henry Katanga. Examination we are clear that we carry a number of instructions Unfortunately, my lord, this is cross-examination. And so it is not expected that we first brief the defense of where and how. Mu kusooka wabaddewo enkalu ng'oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya, Samali Wakoli ne Anna Chiza luleeta obujulizi bwalo obukwata ku bank account, wabula ng'oludda oluwawaabirwa lusoose kuwakanya biwandiiko na mpapula za banka ezireeteddwa. One of the ordinary books of the bank. So before any evidence can be given about a banker's book, it must first be proved. And the proof must be given by an officer of the bank, orally or by affidavit. My lord, this witness is not an officer of the bank and is not competent to speak to the evidence of bankers' books. Bannamateeka b'oludda olwawaabirwa okubadde Mark Dusman Kabega, Elson Kaluhanga, Jet Tumwebaze ne Peter Kabatse lukalambidde nga luwakanya empapula zino, kyokka oluvannyuma kkooti ekoze okusalawo kwayo nekkiriza oludda oluwaabye okugenda mu maaso n'okubuuza ebibuuzo ku mpapula ne z'akawunti za bbanka zino. Omuwawaabirwa abuuziddwa ku bikwata ku z'akawunti zino, kyokka ye n'ategeeza nti takyasobola kuzijjukira. The author indicated that you were a known case of hypertension. Did that author indicate the truth of your condition, or he lied? Oludda oluwaabye era Mole Katanga lumukonyeza ku kyokulonda bawalaba okuli Martha Kakwanzi ne Patricia Nkwanzi okubeera ba director ba kampuni yaabwe nga bamaze okufa era nabyo n'abyegaana ng'agamba ye yabalonda kuddukanya kampuni. True or not? We just want to know whether that information is correct or incorrect. Precisely that. Where is that information? The information is where you see a yellow E, you change. I gave you that. Ono era ategeezezza kkooti nti byonna yabissaako omukono ng'ali mu kkomera oluvannyuma lw'okulungamizibwa munnamateeka. Mole Katanga era yeeganye ebigambibwa nti ye ne bba omugenzi baalina enkaayana z'ebyobugagga mbwe ekyaviirako bba okufa, kyokka ye n'alumiriza nti bba yafa stress oluvannyuma lw'okuwola abantu ne batamusasula. Ono era bw'abuuziddwa ku buwumbi bwa ssente bw'ajja ku z'akawunti zaabwe ne bba akkiriza n'ategeeza nti abaasasula ababawa ebintu. Omusuubuzi Henry Katanga yafanga 2 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2023 mu maka g'Embuya mu division y'e Nakawa Chwatu Road nga kigambibwa nti yakuba masasi ng'era mukyala we ye muvunaanibwa n'abantu abalala bana mu musango guno okuli bawalabe 2 Martha Kakwanzi ne Patricia Nkwanzi, omukozi w'awaka George Amanyire n'omusawo omukugu Charles Otayi. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.